Ttiimu y'eggwanga the Uganda Cranes ey'omwaka 1978 teriva mu byafaayo by'omuzannyo gw'omupiira mu ggwanga anti ye ttiimu ya Cranes eyasooka okutuuka ku luzannyo olw'akamalirizo olw'empaka za Africa Cup of Nations nga zino zaali mu ggwanga lya Ghana era ye ttiimu y'emu eyali yasembayo okukiika mu mpaka za AFCON nga kino kyaweddewo Cranes bwe yakiise mu mpaka za AFCON ez'omwaka oguwedde ezabadde mu ggwanga lya Gabon. خلص يا صلاح لم على طول ودي عبد الله يا حبيبي يا حبيبي يا عبد الله يا حبيبي يا عبد الله. Abazannyi 8 abali ku ttiimu eyali Ghana omwaka ogwo bakyaliddeko Jaberi Bidandi Salima Kaga agasangibwa ekiwatule nga ye yali maneja waabwe omwaka ogwo. Omu ku bateesiteesi b'omukolo guno nga muwagizi wa mupiira Nakinku General Katumba Wamala agamba nti ttiimu y'omwaka ogwo yabyafaayo mu muzannyo gw'omupiira mu Uganda era tubuulidde lwaki basazeewo okusinkanya abazannyi ne yali maneja waabwe. Tuwulira ebbanja naye ate netuwulira ebbanja gy'oli ssebo kubanga ggwe nabana abaana abato kitwagala bategeere ti ekifo kyo mu mupiira mu Uganda ku myaka egyo ffe abamu we twalinga abalabi baagwo kyali ky'amaanyi era nga tekiba kya buvunaanyizibwa kiba kya bulyazaamaanya obutafuna kiseera kwebaza nga bw'owulidde kapiteeni n'abalala ne dokita boogera ku mirimu egyo emirungi gye bakola. Abazannyi abakyalidde Bidandi Sali kuliko Jimmy Kirunda, Ashe Mukasa, Abena Sulu, Moses Sentamu, Tom Lwanga, Eugene Katumba Musoke era buli muzannyi atubuulidde kyajjukira mu mpaka ezo. Nakola bad joke ku mupiira ogusookera ddala Tunisia Morocco neŋŋamba bannange nti bannange lwaki tetusiba ne tuddayo guno bana abasajja omupiira ndowooza minisita yakawulira nanzija mu ttiimu. Akansanyusa ennyo Ghana ye muzannyi munnange Ashe Mukasa waali wano twali tudde ku dining ne wajja abazannyi aba Tunisia ne batuula mu dining tuba tudde ku dining ne wajja omuzannyi eyali professional player nzijukira bamuyita banga Tamini Ashe Mukasa n'agamba bannange timulaga musenze nti yoyo number 7 bwe munaamulaga senze tajja kwebaka tajja kulya n'omupiira tajja gusamba. Kizijukira kantu kamu katini kali ka mkwano gwange Paul Sali nga tusamba Nigeria semi final nze ndi bweru siri mu kisaawe musajja yakuba omupiira nga yakayingira 18 nze nanoonya omupiira for almost a minute nga sigula wajeguli teguli mu katimba teguli bweru teguliwa sigulaba tengo siraba ndogenda kwa oluvaanyuma ngasala gulina mu lubuto ku lubuto awo nga gukutte nga agunywezeza nga amanyi ne bwagunyweza kujja kumusukuma gumuyingize no mu katimba. Twasamba nga tiimu era ne mukama waffe kirungi nti akyali so era namwe mulaba omupiira ogw'ennaku zino naddala mu Uganda kubeere nti wali muntu owagulu ennyo naye still olina okuinspectinga omumakati n'owawansi. Ye Bidandi Sali yeebaziza abazannyi okumukyalirako era n'abawa amagezi ku ngeri gye bayinza okweyisaamu saako n'abazannyi ab'omulembe guno. Buli ali wano ali public figure tewakyali yeekweka tokyasobola kwekweka mu public owulidde kale n'olwekyo okwewa ekitiibwa bannange kintu kikulu obulamu bwammwe mu bulamu bwaffe kintu kikulu nnyo. Buli kyokola kikolera erinnya lyo respect banaŋŋamba batya banandaba batya ebintu ebyo bikulu nnyo bannange. Ate Jimmy Kirunda nga ye yali kapiteeni wa Cranes omwaka ogwo agamba nti omuzannyo gw'omupiira gugenze guseebengerera wano mu ggwanga era atubuulidde lwaki gusse. Obuzibu bwe baguteekamu nti twagadde nnyo koppa ebintu ebitali byaffe nze ku lwange bwensuubira ogenda okulaba nga buli muntu ayagala kwogera ku mupiira ogwabadde Bungereza omupiira ogwabadde Gindi neerabira
tulina okusooka eno waffe wansi ne tugenda n'ekyaffe then kiri ne kijja luvannyuma. Cranes mu mpaka zino yamalira mu kifo kyakubiri nga yakubwa abategesi abaggana golo 2 ku bwereere. Beka LWESABULA BBS Serefina ageesigika.